Mwekabya buziga bwa gonya. Abulanda be Sheebah wano. Mwalira ebisiyaga, mwalira nina Rose. Kitaawo bamugoba ne mbalivayo tetwamulabayo. Kiki ky'ommanja buli lw'okola content okumpisaawo erinnya lyange kuba oyagala okutunda. Sinywa mwenge nammwe gye mulira embizi embisibisi sibeerayo. Full figure atabukidde Tamale mirundi ane mutabani we bamusekeredde ambikuletedde mu maaso ate ye Dr Cephco yekoze obusolosolo era alese bwino kunina Rose ne Sheebah kalungi ku nsonga z'ebisiyaga n'amawulire amalala mangi nnyo agenkuletedde olunaku olwalero akali likinga video eno ate atutambulire ddala wamu subscribing atanaba ate gwe ya subscribing eddakika kaseera obenga ofula wano number 1 sport of entertainment kyonna kyagala okubanga omanya amawulire g'abatutumufu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo okubanga obisanga wano ku Wonder Boy UG weebale nnyo kubanga otugobera kale ankujjukiza Haji Miti ono tutambula naye mu nsonga ez'enjawulo mulombe wa dduwa anyala okujjukiza nti byonna byolina ebitatambula bulungi kubanga abikwasaganya bano Dr Cephco kubanga abakwasaganya era obusolosolo bwe bekola asinga obaolyawo bagenze wa Haji Miti kubanga abawonya embeera eno ey'okwekolakola obusolosolo naddala ku bifo ebitalina kubanga beekolezaamu kale atugenderewo amawole gaffe olunaku olwalero njagala kutandika ne Dr Cephco oyo golaba olunaku olw'ejjo wali e Kalungu bwe babadde mu kuziika omukyala Evelyn Love ye bw'atyo yasizeewo kubanga agunywa n'aba nga yanywereddemu n'ogwenkya bingi nnyo byayogedde era nga bumu ku yagambye nti omutamivu tabagambwa kitegeeza yabadde agamba nti byayogera abikakasa era abirinako obujulizi kale njagala kuba nga ankuwa Dr Cephco essaawa eno yennyini yategeeza n'okutegeeza nti abakyala Sheebah kalungi baali beekyawo twadde tetubimanyi ffe n'okusinziira ku bigambo ebyo nga wogenda okubanga omuwulira era nga yagamba bambi ababiri bano basobola okuba nga baddamu era kinajjukira relationship y'abano yaliwo era nga wali mu TNS ebiseera ebyo baali bakolagana bulungi nnyo si mu mbeera ye gye yakyogeredde wabula ffe twali tubamanyi nga ab'omukwano abaali bakola mu music because bwe oze weegendereza nina Rose oyo mu interviews z'akola atera okugamba nti Sheebah asamali kalungi y'omu ku bammentabe era amulabirako bingi nnyo but nga wamanyi mu lugendo nga mukula bwe wali ava mu TNS nzijukira ebiseera ebyo baali bakyali under Jeff Kiwanuka Jeff Kiwa yavaayo n'agamba nti Sheebah ono wali ye musuutibwasuutibwa of course nga bonna womanyi omuntu bwemba nga muli mu kifo nga muli babiri ng'omu ye musuutibwasuutibwa obujja bubeerawo ekyo kya butonde era ye yakwata ekkubo n'abanga yagenda saidi za wali ng'okkirire nateeta waliwo record label gye yasayininga of course baali bagiyita Boonback Records mugijjukira bulungi yamukolerawo ennyimba awo nnyingi nnyo azinguulira muli zonna ezo ennyimba nyingi ze yamukolera so Boonback Records yagenda ng'amaze okwawukana mu TNS bakigambye waliwo obutakkaanya we okusaidi ye ne Sheebah ate nga Sheebah yali kabejja mu kibiina but finally bazzeemu ne baba nga bakolagana era twabalabyeko ababiri wali bwe badde bajaguza ku Federation nga bajaguza Battle of the Champions eya Happiness last Friday kale akankwe Dr Cephco for now ate angenda kuba nga nkuddiza mu mawulire amalala Mwekabya buziga bwa gonya. Abulanda be Sheebah wano. Mwalira ebisiyaga, mwalira nina Rose. Ate ozaki tebesonyiye batebeetawa oba tulanga tutanyi nga beekisinga. Gwe Namiro gwa wakana mwolekere kiwayata bakusiba wano kutunda njaga. ebya Cephco nga mbitadde ku bbali full figure ono nno nga yeeyita presidential advisor tetumanyi gyamu advisingira naye tugende n'ekyo kyatubuulira atabukidde omukulu Tamale mirundi Junior ne taata we era nga bano ababiri abalanze okubanga bamwesibako abagambye buli kimu kye babadde bakola akiraba buli kye bakola ku mutimbagano akiraba ababiri bano Tamale Junior yali mukwano nnyo
ogwa full figure. Mujjukira ebiseera ebyo bwe baali nga batembeeya ekibiina kya NRM era nga bana babiri baali balya mu ssowaani emu. Obuzibu buva ku nkolagana ya full figure ono ne kitaawe wa Junior ono. Mujjukira bavaayo ne beeteesateesa okwevuma, ne bavaayo ne beeteesateesa okwekuba amasasi. Tamale Mirundi Junior yalina kudda ku sayidi ya taata era nga awo obuzibu bwonna we bwatandikira era buli live ezaddangako somewhere somehow erinnya full figure bwe ligenda mu kamwa ke nga akiyita ekindudu ekitategerekeka. Awo wennyini yatuukanga n'akubira ddala ku mutwe era full figure ono abadde ye tamwanukulanga ng'agamba nti ono mwana muto era twabalabako baali bagenze ne Wahamu abazze bagoberera wano era nayo baatabukirayo. Abaali ku kisaawe kye Nakivubo ekyo abaalaba obulungi ndoza kwaliko Wisdom omukaye era yagezaako kubanga abataasa ababiri bano so abazze bagugulana era nga okweyagala kwaggweerawo ddala. Full figure ono akyadde akyavuddeyo n'ayogera era n'amubuuza kiki yali amuliridde. Amutabukidde n'amugamba nti kaanaddamu okwogera ku linnya lye bijja kuba bibi era agambye nti ye tagenda kuddamu kuyomba naye olw'ensonga talina budde buyomba n'abaana bato era ng'ate Tamale Mirundi Junior mulina maaso ngenda mukuwa ate naye atadde akaka agamba nti ebyokudda wano okweyogeza bikome. Full figure ono akole kyakola ye tagenda kubanga asizinga fa era n'enkya ya leero ku live kwabadde amukubi amusabudde nga enjogera ya leero amuyisizaamu eggaali nga ebigambo bw'oyinza okubanga obigobera. Kale njagala kulekera full figure ono olabe naawe obusungu olabe n'ennyiike waagijja. Kamukulekere for now tugenda kubanga tukwatagana mu updates ezigenda okubanga azidda. Okwagala bannaffe nga bali mu bulwadde ne tukola kawash ne tusonda ssente okusinga okuwagira abakyali abalamu nga n'abalamu be tuyinabo kaliya zaabwe tuzikuba bukubi tuzimalewo. Olina TV kwokola, olina ka radio, olina social media omukutu okuba kaliya y'omuntu omufiirako. Mutabani wa mutamivu omanja ki? Office sinze najewa. Kitaawo baamugoba ne mbalivayo tetwamulabayo. Kiki ky'omumanja buli lw'okola content okumpisaawo erinnya lyange kuba oyagala okutunda. Sinywa mwenge nammwe gye mulira embizi embisibisi sibeerayo. Sitambulangako nammwe wajjanga wange ngononya nkuyambe nkutuuse ku General Saloma muzeeyi. Information nakuteekanga crowd wamanyanga eryavangayo. Mukoze abantu ebintu abantu balina pain. In the pain. Nga beso akumuvaako gw'oyagala bakusonyiwe. Naye buli lw'okola content erinnya lyange olina okulyogerako kubanga lwejja okutambula lwejja okutrendinga. Why? Sunya mwenge na kitaawo. Sunya wala jinaawe. Simanyi na wamwe nnyoko eyankubiranga essimu nga yanneetagako ebyange. Nawe wajjange wange nakwanirizanga ng'omwana. Mutabani w'omutamiivu mmanja ki? Mbabuuzako ne baga nti mwasu